nti naye abamu ku bo bamala okulya ssente batandika to okulya ebigambo byabwe kati nze akulaba eyakuwulirako ngo oyogera embeera bannayuganda mwe bayita embi ate nga tewanayitawo yadde omwaka nenziramu nenkulaba ng'ate otendereza bano abakulira ekibi kino ekituusibwa ku bannayuganda kyobadde ng'oyogerako kadde ne ate gwoba ofuuse sitaani gwoba sitaani. Buterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda tukweyanza era tukwebaliza ddala sebo taata maama mwanyinaze muganda waffe webale kutwagala webale kusubscribinga Big Bro Jamal Osira Bonchao dali ku kamera Recross wali tenga tukutuusako nsonga ez'amakulu gwanga Uganda tusinzira Kampala ate kwetola East Africa poza ate ne tugenda worldwide oli w'amaanyi nnyo kubanga Godfood kino kyetuli mu maaso gange era ndeeserere kitera nnyo bigenda munaye olw'okuba nti nno nkakatibwako ne ŋŋamba leka baganda bange ate bajje bababuulira ensonga. Mukulu mumulaba anekanekanye mu byambalo ebya people power kababuuzeeko buuza ku balabi ba Big Brother Uganda. Abalabi ba Big Brother basamunye ekitiibwa Pitiwa Sserunkuma John Bosco virere nansana abasinga gye basinga okummanyira ono nno omukulu wa Big Brother adiringira nnyo mu bintu ebyenjawulo entertainment naye byadiringira kusagala kubyogerako sagala ku affectinga mirimu gye munnange twambala ebimyufu oluusi kimanyi okufuuka ekizibu sagala bakunoonyerezeko nnyo tekirina tabbo kasita gabanga mu mazima gegaliwo ogamba oti sigamba munnange civilian bamala ne bakujjako erinnya liri lya John Bosco ne bakutuma civilian kyenjagaza nnyo erinnya lya civilian eyo aganga amatuufu enze Sserunkuma John Bosco agantuumibwa bazadde bange nkyali muto mu kaseera ke nabeerako nabo naye bwe namala nenkula olw'okuba nti nakula mu mbeera ya civilian nnyo nakulira nnyo mu bantu ba bulijjo mu ghetto nga bwebitegeera nendaba nno nga nina kweyitira ddala civilian sobola okufitinga mu environment y'abantu abo be nakuliramu nga muyina nnyo omuliro nga muyina engeri gyemu totyaba obeeraawo embeera eyo nayo otambula n'akakofiira mu kkubo baabogaana buno nyina ekintu ekinuma ennyo nnyo ng'ate kinumira ddala ekintu ky'okulowooza abantu baffe aba bulijjo abafollowing oba abawagizi b'ebyobufuzi okulowooza nti tuli bafujjo tulina omuliro mungi egyo nno nabadde ewaffe mu kitundu nyina bwe nabadde nyumyako nabo bannange ababoda ne omu naŋŋamba nti nga muyina obusungu bungi ne mubuuza nti kuffe aba people power batalina byakulwanyisa ne bana abatukuba abatutomeza zipatro ani asinga okulaga obusungu so ebintu bingi awa boda abamu kube nabadde nyumyamu nabo kati bano bannaffe abamu bye babalaga wali bibaleetera okulowooza nti ate ffe babi okusinga ate bali abatutuusako ebikolwa ebyettima so nno munange ndi musajja wa people power era ensonga main lwaki ndi wano okuanalyzinga issues ezikwatagana na people power embeera eriwo mu ggwanga waliwo akatambi nga tunatuka waliwo akatambi kewalabikiramuko actually nti kankase nnyo okubanga njagala nkuleete obeeko nekyonyonnyola eri eggwanga akatambi ako walabika nga oyogeza obusungu walabika nga onnyonnyola ekyaliwo recently mwana muwala eyafa omugenzi Nabukenya ng'onnyonnyola ngeri ki gye yafaamu no wali onnyonnyola Nabukenya abantu abo bali mikwano gyo Nabukenya Rita yali mukwano gw'abangi bonna abakuŋŋaanira mu people power babatambula abali cross ennyo ne Honorable Robert Kyagulanyi yali mukwano gwabwe kubanga yali presenter yali mwana muto nnyo yali akyayina ebirooto bingi ebyokutuukiriza so nga lwaki nno abasinga tulabikanga abayina obusungu nti ebitukolwako bitwewuunyisa nti ku myaka gyaffe gino yeffe twandibadde tugamba nti eggwanga katuliseemu amaanyi gaffe tubeeko ne we tulituusa naate bwe tugezaako okwenyigira mu mirimu egyo gye tuyinza okukolera ensi yaffe tubanga batujju batuttanga batemu so mu katambi ako nali ngezaako okuanalyzinga issues nga bwe zaali kuba nali ngenda waddani kyeyune nti twali tuva kuziika Nabukenya polisi gwe yatta ekyo sijja ku polisi gwe yakola ki gwe yatta mu kuva okuziika Nabukenya ate kyewuunyisa nti wali ewaffe ku masitoowa
abantu abali peaceful abali batalina kyakulwanyisa tebalina gwe batakinze DPC nga kuliko ne OS operation ne OC station ne batuwa order OC operation yennyini yali akuli operation nakwata pistol ye nakuba mu bantu abali pistol winansa nti omuvubuka oyo yakolanga OC operation eyaliwo ebiseera ebyo bangamira okungamba nti bamugjeyo bamulese ko di Kampala naye mbadde ngezaako nnyo okumunoonyerezaako okuva tragedy eyo yabeererawo siddangamu mulaba ku poliisi abantu bano bakola bye bakola nga bamanyi bye bakola bibi era bali omuzungu akiyita kubeera balina that eagerness balina munda bo balimu ekibi balina ekibagamba nti what we are doing is wrong. That's why amalo kikola nakyo kudayo mu office ye nti Brian ono yali muvubuka nze ndiwe Nansana bwe twali tutera okwassociatinga naye mu mbeere za bulijjo era nga omuntu gonyume naye n'owulira ng'omuntu alina amagezi no si kyeyune ngambone yakuba amasasi omumanyi yes bulungi twogera on a personal basis twogerera ddala naye kyanewunyisa okumulaba nali kuba yakikola mulaba twali mu convoy kyanewunyisa bulungi era yabikola tulaba n'amaaso gaffe nakwata bastola nakwata nakuba mu bantu abali peaceful amasasi omwava n'essasi eryatta muganda waffe Dani Kyeyune so tetusobola kubeera basanyufu ebikolwa ebyo nga bigenda mu maaso ne bannayuganda bonna era mu vidiyo eyo omuntu omu yagezaako faani wange omugoberezi wange yanga neegwa omutono bwoti ogenda kulwana otya so kyenjagala bannayuganda abategeere nti si saizi yerwana ekikuli ku mutima kyekiditamininga obuwanguzi bwo oba okulemererwako so bannayuganda mu kaseera kano embeera eriwo eno bangi nnyo babiraba ebikolebwa bangi nnyo si basanyufu nabyo bangi nnyo banyigirizibwa abamu basirika busirisi ne bakyekumira ne bagamba katwekumire ku pesi yaffe tufe n'ekiniga kyaffe omunyakola kitakinyiga wanyimuganda abamu bagamba mu abavubuka ebiseera bisinga nti abavubuka kati sawa zino okwambala red omunobeera ng'olabikira mu red oli wa people power muba munonya sente wa president ekyo kyogerako ki kubanga era tulabi banja abazze bayijunga likes of full figure zena abeerayo nayambala red belt navaayo nagenda wa president nebamuwa n'abalala kamera zibalaba okwambala red n'ofuna sente tegasobola kubeera mawulire naye ekikola amawulire kwe kwambala red n'ofuna sente ate n'ofuuka musiru ojja kunsonyiwa kyentegeeza nti kwe kwambala ekiri presentinga enkyukakyuka ne bakuwa sente kuba sente ziba zizo ate gwe nolowooza nti bakuguze gwe nolowooza nti bakuyambye abazifuna si kibi okufuna sente si kibi era ekyo ne president waffe akyogera buli kaseera nti okufuna sente si kyekizibu naye ate okufuna sente n'ofuuka musiru kuganofuka noli ebigambo byo yes nti abasajja bano bwe babanga tebalina bakufuna sente abamu ku bo baba tebalina bafuna sente boogeza ddembe boogera ku buli kibi ekikwatagana ne gavumenti ya Mwami Museveni nti naye abamu ku bo bamala okulya sente batandika ate okulya ebigambo byabwe kati nze akulaba eyakuwulirako ngo oyogera embeera bannayuganda mwe bayita embi ate nga tewanayitawo yadde omwaka nenziramu nenkulaba ng'ate otendereza bano abakulira ekibi kino ekituusibwa ku bannayuganda kyobadde ng'oyogerako kadeni ate gwe oba ofuuse sitaani gweoba sitaani si kibi okulya sente oba okwambala red n'olya sente kuba sente za bannayuganda era bannayuganda bonna abatulaba oba bafollowinga big brother saagala beerabire nti abasajja bano oluvannyuma lw'emyaka emikadde gyonna bazzenga babba eggwanga lyaffe ne balifunamu buli ekirungi ekitayogerwako kagurupu nakatono nti kagurupu ako ke kananyini Kampala ne bakulira ebizimbe ebyo bananyini bizimbe ebyo bananyini buli kintu kyo ekirungi kyotunuzaako amaaso ne weegomba so abakulu abo oluvannyuma lw'okubba ennyo balabye nga enzija gye muzzeemu ey'okwebeereramu oba ey'okumanya ebibavunaanyizibwako egenda kubajja omugaati mu kamwa nti ebyo ebirungi bye babbye bigenda kuddizibwa eggwanga so kyovala abagezaako okusunako akatono ako kebaza mu bafulufiga kebaza mu Ronald Mayinja so saagala akatono ako kabeerabiza nti ate waliwo ekinene kye basobola ofuna singa balemerako ne bagoba ekibi ne bagoba stand
Buterevu oli ku Big Brother Uganda ndine John Bosco aka Civilian nga tuyitaayitamu mu nsonga za ggwanga lyattu Uganda. Weyongera subscribinga, osharinga, olikinge tusobole okubeera nga ekintu tukikwasaganya. Tugenda mu buli category, tugenda mu buli kaalo, tugenda mu buli mbeera ne tulaga nti nno era tusobole okugikukoonako ne tukikuleetera. Jjukira nti nno ate kinyoosi kye tulina tujja kuleetera ekyennyini ky'osinga okwagala. Weebale nnyo, weebali ddala. John Bosco waliwo akantu kenjagala okubuuza. Honorable Kyagulanyi bamugaana ogenda okwebuuza ku bannayuganda nga gwe munna kisinde kya People Power muyina enteekateeka yonna eddako nze kyagaane ffena nga bwe tukimanyi ti abasajja bano kye basingira ddala okutya ye kali esuubula avuddeyo n'agenda n'agamba abantu nti abange obadde okimanyi nti oyo akulembedde n'omulambo omusezi bakutya nnyo kubanga ekitundu kyonna kigenda kuba kikoze ki kimaze okutegeera nti gundi musezi so bwe kye beewala kwegamba kubasaasaanya nsi yonna nti babbi. So ekyokutuga n'okugenda okukola consultations tukimanyi nti okwasembulinga ne bannayuganda si musango. Oba oyagala bwa president oba obuli kalyesuubula oba oli Sserunkuuma etteeka ligamba nti you will always assemble nga notifying the police nga tosabye police. So fe twasaba police buli kimu kyakolebwa ku lunaku lwennyini lw'okugenda okukola consultation wani wasembyeyo ku popopo ate bo bakola kavuyo bwe batomera muganda waffe kugamba bajje bashiftinge ekibi ekimu ate nga bakiri pressinga n'ekibi ekisinga okubeera ekibi. So ogenda okukola consultations si musango. Nze nno ndowooza tukyalina enteekateeka nnyingi nnyo ez'okwongera okugenda mu bannayuganda okubabuuza biki ddala ebisinga obbanyigiriza ng'oggyeko ebikolwa by'ettiimu ebibatuusibwako Mwami Museveni. Tumanyi nti wali ate ebirala ebisinga okubanyigiriza nga si operations Mwami Museveni zakola ki zabatuusaako. So ekigendwa kya consultations kumanya biki bannayuganda bye bandyagadde okukolebwako mu government eno gye tuli okulwanirira okuteeka mu buyinza ng'ekulemberwa Honorable Robert Kyagulanyi. So nkakasiza ddala nga tukyagenda mu maaso tumanyi bulungi bamawu Besigye bano Batumukunde bagenda kuzikola consultations without any limitation but because omu mukwano gwange yazzeemu ne bamuddiramu ani Jose Chameleone nze sirabangako n'akamu nga bamugoba ku movement ya People Power. Sikirabangako n'akamu wabula wa People Power kyendowooza People Power si kibiina nti kijja kugathalinga buli muntu maa kijja kubaako ne specific kind of people bechi facilitating wabula movement as long as okiikirira eddoboozi ly'abantu oba wano kubanga agenda kwesimbawo agenda kwesimbawo muli betefutefu okumuwagira nga People Power okwawukanako n'ebibiina nti yo tesobola kwendoozinga Sserunkuuma gyolwokuba kwesimbawo enansana People Power gye endoozinga nti we have this candidate ogenda kwesimbawo ebyo tujja kubyogerako naye saawa eno twogera ku nsonga za ggwanga. So People Power tejja kwendoozinga Chameleone nti twendoozinza ono because People Power kitegeeza amaanyi g'abantu era bakandidenti bonna abesimbyewo mu bifo ebyenjawulo tewali candidate n'omu gojja kulaba nga bendoozinga nti gundi wabula ffe tugamba nti abantu gwe bagamba nti oyo yasinga okiikirira eddoboozi lyaffe ne bwabawo NRM ne bwabawo FDC ne bwabawo DP bwakkiriziganya naffe nga ddala kyali presentinga kyekituufu naffe kyetuli presentinga kuba tujja tambula naye. So tusobola otambula ne Chameleone tusobola otambula n'omuntu omulala yenyewe. So nga tumaliriza Sserunkuuma singa government egonzagonzaamu Honorable Kyagulanyi bamukkiriza n'agenda n'akola consultation bamukkiriza n'agenda n'ayimba musobola okugamba nti kale omukulembeze waffe ajje President Yoweri Kaguta Museveni ayite Honorable Kyagulanyi batuule balabe ki ekiddako ensi ekyuke emabega nga tewali wadde emabegako. By the way neewuunya lwaki abakulu bano balowooza nti tulina kubeegayirira okuva okutuwa obuyinza. Si byakwegayirira. Constitution tegamba nti ojja vunnamira omuntu
ali mu office eri office nga gwe okola ku record ojja kusonyiwa nga gwe okola ku record FM nti sawa yonna ba stakeholders bayinza ogamba omanyika yesobola tokyaweereza bulungi tukususpendinze so kyekimu nno n'ensi nti Museveni teyafuuka nannyini nsi nti ya owninga company Museveni mukulembeze alina okubanga ali mu office eyo ng'abantu basiimye however abantu yabawamba ojja kunsonyiwa okozesa nti abantu yabawamba kati mukubawamba nti yawamba emitima gyabwe ku mundu yawamba obwongo bwabwe ku mundu buli kimu akikolera ku mundu ensonga lwaki buli kimu akikolera ku mundu nti tali waali lw'amaanyi g'abantu so fenga ba people power tetujja kwegayirira mwami Museveni n'omulundi n'ogumu timundaye tuwa obuyinza twakisesinga constitution yaffe gyegamba kubanga ye mu 83 bwe yali ateekateeka okugenda mu nsiko yakozesa ebigambo bino nolabako interview yemu ku BBC omukulu oyo ng'agamba nti bamubuuza kiki ekikuleetedde okugenda mu nsiko okubeera rebellious nga Obote agamba nti wali okubiddwa akalulu n'agamba nti gwate omuntu bw'ajjawo amakubo gonna n'engeri zonna ezijjako gavumenti mu mirembe kiki kyolowooza yagamba mulina okwejjako ekikoligo ky'obuddu oba mugenda mu nsiko mugende bwebanga ye option eriwo okujjako gavumenti emazeeko abantu eddembe lyabwe so fene mwami Museveni tetuli ntino tuli ba shareholders naye no twamuwa mulimu nga bannayuganda so kati mwagala gumujjako ate bwe tuba tugumujjako tetulina kumufukamirira kati kyogamba sebo ono waliko DFM alina soka kufukamirira ove ku company ye tweyanze ngeseru kuma sibula abatulaba so abalabi ba Big Brother batufollowinga ku page yaffe mbasaamu nnyo ekitiibwa ate era muyongero subscribinga ku Big Brother onono muganda wange kali esobola yebereramu lwakuba alina ensonga ze ng'omuntu naye nga mmanyi nti naye yebereramu so musubscribinge Big Brother ku YouTube Facebook ku page yaffe ku page ya baganda baffe bano mujja kuba mwongera okufuna ate abalala ba civilian abalala serunkuma abalala bangi nnyo je muli bangi nnyo wemanya nti bannayuganda kyenkana 70% balina omutima nabo balina kino civilian kyalina nti bonna kyenkana kibayayanira kifaanananga ekya civilian webalire ddala tweyanze webale kutufollowinga webale kubeera nga tosubscribinga yongera bwongezi gwatana bakusubscribinga Big Brother Uganda tuli ku Twitter Instagram ne YouTube ate nga ku Facebook nayo osobola okugendayo nolaba Big Brother Uganda obeera nga okwasaganya ensonga ez'enjawulo tugwa mu buli kanyomero buli kyalo na buli wona wekyetaagisa kubanga tukutuusaako ensonga eziri mu ggwanga lyattu Uganda tweyanze